na kino okwogera nga njogera ku standi kiyinza okugaana omuntu okulya emmere n'agala okwetuga. Ole yali agala okwetuga nti njogera nnyo oluzungu mu parliament, njogera yerudica n'asula bubi, n'asula nga atuuya, ojja kufiira mu buliri olw'omutima omubi. Tosobola kubanga oyagala kukulembera abantu okisa obulamu bwabwe ng'oli musajja mukulu yenkana emyaka gyange, oba oli awo mwina n'ekiwalaata mu mutwe ng'otambula ozunga n'olugambo ng'emmindi y'emiti y'omwenda. Era mmwe abavuka abato abali wano abaagala okuyiga obukulembeze, obukulembeze bubeera bwa nsonga. Weeraliikiriranga nnyo omuntu omukulu ajja mu maaso go nga tewali nsonga emuleese, ng'ekimuleese nti yawulidde twaliwo okwesimbawo. Okwesimbawo si mukolo, okuvuganya si mukolo, kwewaayo na buvunaanyizibwa. Era kambabuulire, tokemebwa n'otula ekimanya kyajjajjaawo nti ogenza kwesimbawo kuba oloonya bisiraani. Totundanga ebibedde ekikopo ekya plastic nti oyagala kwesimbawo. Oli bagambanga nti ekimutunza ebyekwesimbawo dduka omuviira n'abajja kutundiramu. Jemuli? Happy people! Sinnabawulira. Happy people! Beera country! Kyakabinye Matanga. Seba mukulu wange Omugalatiya Dr. Abedi Bwanika era omubaka wa Kimanya Kabonera, nyaba omubaka omukyala Kikomeko, Oweekitiibwa Meeya, bakansala, abataka n'abatakansi wano e Matanga, bassebo ne bannyabo, nga muli bantu balungi nnyo, mwekubireko mu ngalo. Katono no wabyewuunyo kubanga okubassa ku geeti y'ekibuga kino yategeera nti mujja kwetaagibwa mu budde obutuufu okubeera ku geeti eno. Kuba ekifaananyi nga geeti y'ekibuga eriko abantu ab'engerigeri, ng'eriko empayipayiza tegeerekeka. Katonda n'agamba be basobola okukuuma geeti eno. Mwekubireko mu ngalo abantu b'e Matanga. Twali wano emyaka ena egiyise ne mbagamba ebigambo ebikulu eby'ensonga ebinatutambuza mu kaseera kano. Amazima gali nti mwabiwulira era mwali bawulize. Temwejjusanga kusalawo nga bwe mwasalawo. Ekyo kyekyali ekituufu okukola era mwakikola bulungi. Mukama yeebale balambika kubanga muli bantu abagoberera. Mbasaba ne ku mulundi guno mubeere abantu abagoberera ensonga era abalondoola ensonga. Dr. Abedi Bwanika n'abankulembeddemu okwogera balambise bulungi obuvunaanyizibwa bwaffe. Omuntu yenna akugamba nti kikoze buvunaanyizibwa bwange ng'omubaka, omugamba naddako ko ewaabwe ennaku, wayinza okuba nga waliyo ekizibu. Omanye abantu bafuna ebizibu ku mitendera gya njawulo. Oyinza okulaba omuntu ng'atambula yeeyogeza n'olowooza nti alina gwayogera naye. Olwo n'abeera ku ssimu ng'olowooza nti kuliko ku ssimu ayogera, naye nga ddala ebizibu byamwetimba. Bimulowoozesa nti buli atambula alina ebizibu. Mbasaba mubeere abantu abagoberera ne mutegeera nti mpuuga bw'ayimirira ku nsonga aba ategeeza kirala. Era waliwo omuntu mukwano gwange yadde n'obusungu bungi nnyo, yampeereza akatambi ku byabadde wano olunaku lwa jjo, ne mugamba nti abo nayitawo dda, teweeraliikirira. Eryo eddaala twaliyitako dda. Tosobola kubanga oyagala kukulembera abantu okisa obulamu bwabwe ng'oli musajja mukulu yenkana emyaka gyange, oba oli awo mwina n'ekiwalaata mu mutwe
ng'otambula ozunga n'olugambo ng'emmindi emiti y'omwenda. Era mmwe abavubuka abato abali wano abaagala okuyiga obukulembeze, obukulembeze bubeera bwa nsonga. Weeraliikiriranga nnyo omuntu omukulu ajja mu maaso go nga tewali nsonga emuleese, ng'ekimuleese nti yawulidde tewaliwo okwesimbawo. Okwesimbawo si mukolo, okuvuganya si mukolo, kwewaayo na buvunaanyizibwa. Era kambabuulire, tokemebwa n'otula ekimanya kyajjajjaawo nti ogenze kwesimbawo kuba oloonya bisiraani. Totundanga ebibedde ekikopo ekya pulasitiiki nti oyagala kwesimbawo. Oli bagambanga nti ekimutunze ebyekwesimbawo dduka omuviira nawe ajja kutundiramu. Obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze bugazi okusinga okwogera ebigambo. Emyaka gye ntambudde nga ndi mukulembeze ngitambudde n'okumanya ate n'obwegendereza. Bannange bangi otambudde mu byobufuzi, bangi bali mu kusoberwa, naye okusoberwa okwo si mmwe mwakuleeta, kwaleetebwa abakulembeze abatafumiitiriza. Buka oli semaka nga bwe mmanyi. Oyomba bw'ofuna obutakkaanya ne mukyalawo ng'oggyako amabaati ku nnyumba ng'okuuna nago mu tawuni. Musajja mukulu mukwano gwange ampadde entere muzeeyi mukazi. Bw'afuna obutakkaanya n'abaana ng'ajjamu amadirisa mu nnyumba ng'agenda nako ku bodaboda. Awo otegeerera omuntu alina obuvunaanyizibwa n'atalina. Kubanga obukulembeze kutegeera nti ematanga ekkubo lyaguddemu, naye Masaka omuliro gwaka. Kyekijja bwemi ate essomero ligudde, nti ate ekibisi waliwo omwana agudde mu luzzi. Oba gwe mukulembeze ng'ogenda mu kitanda wansi nga weekweka, obanga ogenda masaŋŋanzira ng'ojjamu engoye ng'okuuna bute. Obukulembeze obutafumiitiriza tebutwala ggwanga mu maaso. Enkyukakyuka gye tunoonya ffenna eziŋŋamye, kubanga abamu ku bannaffe ebirowoozo bikyali bito. Obuto twali abonenyezebwa, naye obutaagala kuyiga gwe mutawaana omunene. Mbasaba okuva n'olwaleero mukole nga Dr. Abed bw'agambye, temwevuma na gwe mutakkaanya naye. Oyo gwotakkaanya naye ku siteegi ya bodaboda ejja gw'osinga okwetaaga, tomuvuma. Era sooka omubuuze nti ebikukaayanya byo wabitegeera bulungi. Omubuuza biri ajja kugamba nti gundi yaŋŋamba nti bamugamba nti waliwo yamugamba. Anoomanya nti eyo entambula ya kiwojjolo. Nakino okwogera nga njogera ku sitandi kiyinza okugaana omuntu okulya emmere n'agala okwetuga. Wala yali agala okwetuga nti njogera nnyo oluzungu mu palamenti, njogera yerudikya. N'asula bubi, n'asula ng'atuuya, ojja kufiira mu buliri olw'omutima omubi. Abavubuka abato muli bangi wano, bw'ofunanga omuntu akusingako tomukoleranga futwa. Obeeranga mwetwaze n'akuyigiriza naawe n'ogenda mu maaso. Buli bw'okwatirwa obujja akusinga ozimba omutima. Abefutwa bafa mu ttuntu nga beebase oba kiro mu ttuntu. Nemugamba ono afudde ki? Naye ng'aziira emisana n'ekiro, kubanga Dr. Abel asobola okugwera essaawa n'amanga tasiriseemu. Katonda yakimuwa. Tokirina tojja kifuna. Bwe banga Mpuuga asobola okugera flo ya palamenti n'awulirizibwa buli muntu, n'abatamagana ne bamuwuliza ne bamuwa ekitiibwa. Lwaki weetuga? Weebuuza nti musajja gwe otambudde otya? Olugendo lwo olukutte otya n'obwegendereza nga n'abakukyawa bakuwuliriza? Awo ojja kufunamu. Matanga ng'omuluka temutubanja. Ku nsonga ennene ezibakwatako tugenda kwongerezaako bwongereza. Tuddaabiriza amasomero, tutandise okulongoosa w'omunywa amazzi. Sipiika ono ng'atuyambako.
tuli mu kutereeza makubo kaba mmeeya w'ekibuga bwe tuleese gino gy'emyaka egiroota tosaba bukulembeze ng'oli mu myaka egirogoota nawe yakuleeta bizibu tukuwadde emmeeya nga DF tukuwadde ssentebe wa division nga DF abakansala banyiriranga emisota emiseera mubalaba abaana abo egyo emyaka gikyaloota kati nze nga muganda wammwe mukulu wammwe njala kusinzira n'okubagamba nti ebirooto byange bitambula byambuka waggulu era muntuulire munneetegereze nga ntambula olugendo lw'entambula agala okutambula nange tutandika olugendo luno tujja kuluggusa ffenna emyaka giyiseewo mingi bukya Masaka oba Buddu aweeggwanga omukulembeze otala olugenda mu maaso lwatukuumanga abagoberezi tetukyasobola kutambula nga abagoberezi tugenda kukulemberamu munatambula naffe mwetegese tetukyasobola kutambula nga mperekeze naye tuli beetowaze nnyo akaseera bwe kaatuuka okuba bannaffe omukisa batukulemberemu twagubawa Dr. Besigye najja netubagamba omusajja oyo omukiga tumuwa omukisa byayogera bya nsonga alabika aloota naffe olwa twasoberwako netubagirako n'amama mbabazi yabagamba ennyanja embi ekwasa ku ki ku nkanaga